banaye kabaka wa Buganda si oyo wamwe gwe mutukuba simanyi gwe musimanyi mutebi simanyi mutebi byebikyebyo kabaka wa Buganda yeyo weri Kaguta Museveni jarukunganya Rwino president we gwanga. Yes, ye kabaka wa Uganda, ye kabaka wa Buganda, ye kabaka wa mawanga gonna. Next to God. Omumanyi temudamu tukuboyo gundi simanyi mutebi wamwe. Ayi chuchu bene byebikyebyo. Ekire kikeseza olunaku olwaleero mbadde nina programu gyendaba ku mukoto gwa Wudemaya nga bannyonnyola engeri aba South Africa gye babonaabonamu bannansi so saabagwira, engeri aba South Africa gye bali mu kubonaabonamu mu nsi yaabwe. Nagirabye kiro kya leero naye era ndabye akatambi k'omuvubuka ono, nendaba akasooka, nendaba ak'okubiri, nendaba n'abavuddeyo okwetonda. Obwongo bwange buyina gye bugenze bwe nzize ne mpuliriza ebintu ebyenjawulo bye tugenda okunnyonnyola era bye tugenda okubeera nga tutunulamu olunaku olwaleero. Obwakabaka bwa Buganda tugenda kubeera nga tubaako bye tuwogera, naye tugenda na kutunuulira ku musirikale wa poliisi ey'eggye mu bulamu bw'ensi eno, ono nga yasangiddwa mu septic tank nga yeeyimbyemu omuguwa ne yejja mu bulamu bw'ensi eno. Bingi ebyetooloolera ku ye bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Kyekyamuviiriddeko okufa, bizibu bingi kiki, tugenda beera nga nabyo tubitunuulira mu ngeri emu. Wali olabyeko His Excellency President Bobi Wine ng'ayimba ne Barbie Itungo Kyagulanyi. Kakati kano kagenda kuwomera nga otuzi twetimpa, kagenda kuwomera nga ennyonza oba olyawo. Njagala tutandikirawo wennyini, ebigambo bingi bye tugenda otunuulira olunaku olwaleero, wabula weekuumireko bwekuumizi. Katuve wano ate oba olyawo tusimbule ebigambo obiwulire. Kiki njagala otegeere? Wuliriza. Boterevu nnyo, katisoke tuwulirize endongo.
in all our life. Oh, those gone great men, the fathers of our land. It's up to us to keep going on. Ayo, 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 born in Africa. Sing my soul, music Africa. Our soul, born in Africa. Sing my soul, music Africa. I was born to sing. With the music is in the drums. I was born to dance. I'm with the rhythm. Put it. Alright. Mbakulisaayo kansubire nti nno endongo eyo naddala mu ggandaalo lye tulimu tekkoze bubi mukwano gwange ey'omukulembeze Robert Kyagulanyi Sentamu. Endongo tuli mu ggandaalo lya weekend tuli mu ggandaalo lya Easter. Leero olunaku lwa Monday, it's Easter Monday. Wabula ng'abantu amasanyu gakyagendera ddala mu maaso, abagenda mu bivvulu bagenda mu bivvulu, era nga abantu bali mu kusanyuka mu ngeri emu oba endala. Njagala kubeera nga nkutegeezaako olunaku olwajjo wabaddewo embeera, nabadde nva emakindi awo mpita kalenda, nagenza okusanga nga ku ssaawa zabadde 5 ng'abantu bali mu kufuluma kivvulu awo kalenda. Aneŋŋamba ki ekigenda mu maaso? Kumbe poliisi n'amagye babadde basazeeko ekivvulu kya ekivvulu kyabaddeko abayimbi ab'enjawulo, kozi bana mbadde nga ngiyitangako. Kwabaddeko Spice Diana King Sir yabadde ku stage ne bamugaana okuyimba ennyimba eza revolution ez'enkyukakyuka, era we yazitandise yabadde yakakubako akamwanyi awo ne bamugamba owaaye kati vaayo. So wabaddewo embeera nnyingi, abantu ne bafuluma ekivvulu ku ssaawa 5 endongo eba etandika butandisi okwajja, wabula bo basazewo bafulume baviire oba oliawo ekivvulu. King Sir naye yayimbye ennyimba zeyayimbye n'amala n'avaako. Leero mbadde mmulabaawo ng'agamba nti ajja kufaafaagana n'owa poliisi. Ajja kufaafaagana n'owa poliisi. So King Sir agambye nti badipisa abamu amanyi gye babeera, ajja mukwata ekifaananyi bw'ati ekifaananyi akiteeke ku mutimbagana trending. But of course ndabye omwogezi wa poliisi n'emirirwano abaddeyo n'agamba nti wabaddewo embeera etabadde ennungi, so nga bayita King Sir aveeyo basobole okubeera nga boogerezeganya naye tukitegedde nti zabadde ennyimba ez'enkyukakyuka, era tetumanyi mu season gye tugenda mwene eya campaign King Sir simanyi, so bayinza okumugaana okuyimba oba oliawo n'okumuteekako ban olw'ennyimba zino. So ze zabadde zigisizzaayo ekivvulu olunaku olwajja, era kyaggweeredde awo ku ssaawa 5. So abantu babadde tebannabana kubeera nga banyumirwa ne bava ku stage. So King Sir avudde naga ajja faafaagana n'omusirikale. So King bwatyo bwagambye. But of course njagala tuyingire emboozi yaffe. Emboozi eno njagala gikubaganyako birowoozo nze naawe ali eyo. Mboozi ki gye njagala tukubaganyeko ebirowoozo? Ffenna tumanyi nti wano mu Buganda oba oliawo n'amawanga amalala simanyi nnyo, omwana bwafumbirwa, omwana ow'obuwala bwafumbirwa n'ava ku luggya, nti emifaliso ne byabadde asulako bitanda byokebwa bijjibwamu mu nnyumba. Ne mu kugibwamu ndabye nalaba nga abawala nga babakuba onooba otya, ova otya mu bufumbo. Mbadde ndudde okubiraba ne mbirabyeko olwaleero. Ndabye akatambi wano ne njagala nkaleete, then onsheyalingireko gwe ku ndowoozayo, gwe kikyolowooza. Bino bikyaliyo mbirabye n'entya n'okutya. Omuwala bamukubye emiggo dwa kubeera nga ye yasazeewo nga bw'alabye. Kakati ate abakulu tebabikkiriza. Kale ate gwe ova eri oli mukooza mbu simanya, igwe
era kale njagala tulaba akatambi kano ffenna then we tuba tuva tweyongereyo mukwano gwange. Okay. Njagala kubeera nga nkuwa akatambi kano katukawulirize ffenna then tugende tweyongereyo. Kibooko enyoose, omanyi kibooko? Kale embeera bwetyo okusookera ddala akuba ye taata w'omwana gw'olengera mu katambi ye taata azaala omwana yanobye mu bufumbo. Kakati mu kunoba mu bufumbo taata amubuuza ki ekyakunobezza, lwaki wavuddeyo? Nakusindikayo kunoba kankukalaka tebalikebera mu fayiro. Ekirala abantu batudde, ab'ekyalo, abakyala, abasajja batudde bakuba omwana. Akatambi kano kavudde mu district y'e Namayumba side zeeyo okusinziira ku information ekaliko, simanyi nnyo naye nkasanze busanze nenjagala nkaleete. Omulembe gw'okkuba gukyaliwo guno. Omulembe guno gw'okkalakata abantu kibooko gukyaliwo, era bw'obeera gwe wandiguwagidde gubeerewo. Genda mu comment section ombulire, naye sibiwagira cause ono aba afuuse muntu mukulu, wadde omwana takula mu bazadde be, naye ssebo tukula. Tukula. Kakati waliwo oluusi abaana ababa basaana oyisaamu kibooko obwolumu ng'olabira ddala ekyana kyo kigwagwa, oli mu bufumbo okolerayo bya kisiru, oli eyo ng'olinga ayagala obwagazi okufuuka malaaya, ekyo kisaana okkuba. Naye waliwo omuntu ajja nga yeetaaga okuwuliriza ng'ayina ensonga. Omanyi bwe tukula ne tuva mu bazadde baffe ne tuwasa, abantu be tulondawo okubeera nabo tusanga abantu nga tetubamanyi, yakulira mu maka malala, naawe ovudde mu maka malala, ne mukkaanya mukolere wamu mubeere wamu, n'otamanya nnyo mpisa za muntu, n'alyoka azikulaga muganda wange nga muta ayi Mukama Katonda wange. Omuntu ayinza okubeera omulungi nga buli wakusinkana baaba ayogera bulungi akola n'ogamba bannange omusajja omulungi ng'ono mmuleka ntya, oba ono omukazi omulungi mmuleka ntya. Naye otandikira okubeera naye w'omanyira nti wagwa mu bizibu, najjayo buli kayisa akavundu k'alina. So omuzadde bw'oddayo nakkuba kibooko zino ayinza okuba tatunuulidde ku bulamu bwo, ng'ekyakugyeyo oluusi kyabadde kitwala na bulamu. So abazadde ndowooza buno obukambwe obuyitiridde bubeera bungi, kuba omwana emigga egifaanana bubeera bungi ebyaddala. So buno obukambwe kiba kisusse, naye osobola okgenda mu comment section n'ombulya gwe kikyolowooza ku migga egyakubiddwa omwana ono. Now bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala tuddeyo, wajje tugenda okudda bwe butambi obumu ku butrendinga. Obutambi obutrendinga olunaku olwaleero tugenda kusooka n'ak'omukyalo ono. Omukyalo ono yaani? Ekyo kikulu nnyo, y'omu ku bakulu mu NRM, era nga yavuddeyo n'agamba nti miitingi eyatuula Mwami Museveni ateese butya bwanaawa
butya bwanaawa ababaka ba Parliament bonna ensimbi obukadde 10. Ajjukira ku nsimbi zino njagala kujjukiza nti rope yali Bungereza Joel Ssenyonyi n'avaayo n'atugamba nti bagabye, yawulidde nti bagabye obukadde 10 naye nga bujja kukola ki? Bujja kubeera nga busiima ababaka abakkiriza etteeka ly'emmwanyi liyite, n'okuwa kwabo abagenda okusemba ebbago erya kkooti y'amagye okubeera ng'ewozesa bannansi. Ne tugamba Joel Ssenyonyi obijjawo profesa n'aba NRM ne bava ne baga waakomerawo n'alinnya mu Parliament agenda kutwetondera. Lwaki atwogerako kalebule? Ensimbi ezo tetunnaba zifuna ate era tetuzimanyiiko. Ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa n'avayo n'aga tazimanyiiko. Amalo tukakasa ntazimanyiiko. General Museveni afulumya ekiwandiiko ekyaliko emiko kumpi enamirambirira ng'akakasa nti bano yabawadde ensimbi. Now bino byonna bigenda mu maaso, tubadde tuli awo, ensimbi abazeewakana bazeewakana, abaziridde baziridde, ng'omukyala tayabya byama nga tugamba naliyo mu miitingi wadde nze siri member wa Parliament naye naliyo mwami Museveni gye yateeseza okubeera nga bano ababaka buli muntu amwokya ekisimbi. Ne tugamba abaayi, ate gwe atali member wa Parliament watula otya mu meeting eyateesa okuwa ababaka ssente? Kakati tuwuliriza akatambi kano. Bwe mpulidde akatambi kano nze kino kyenvuddeyo nakyo tusooke tukawulirize then nzije nkubuulire. Yasalawo okuwa ababaka milioni zindi mu maaso. Meeting mzee yasalawo okuwa ababaka milioni 10 na girimu. Naye nga siri member wa Parliament. Ako mukalaba mutya. Nga siri ki? Lwaki baba wa milioni 10 kan? Kano tukaddemuko omulundi gumu. Wuliriza. Njagala tukaddemu omulundi gumu. Zindi mu maaso. Meeting mzee yasalawo okuwa ababaka milioni 10 na girimu. Naye nga siri member wa Parliament. Ako mukalaba mutya. Nga siri ki? Lwaki soka weebuuza omukazi ono kikyagezaako okutegeeza. Agamba baalimu nti mwebuuze meeting mwami Museveni gye yalimu ng'ateesa okuwa ababaka ssente nagirimu era n'abagamba nti mwebuuze kitegeeza ki? Kakati gwe weebuuze atali mubaka wa Parliament lwaki yalimu? Gambe omukyalo ono wa NRM abawa milioni 10 kan kibagulira kwa abakati yabawa yavalaga n'abawadde. Tuli mu season ya budget saako naye ababaka babadde nga babamba okutetemera Uganda naye nga amalusu gakola ki nteeka ndi binagamba musooke mubawe baterere ebizibu olyoke bakolere Uganda season ya budget. Baba buli mubaka ayitibwa nti mubaka n'abawa n'embale city buli omu ali ku milioni mmeka 10 muzeite yasosola baganyi ku lwawe naye eri abagana ku kamera ate ne batazizza tonjagadde nakyo nkibagana. Now kati omukyalo ono agamba nti tugenda mu budget. Mwenna mukimanyi nti buli gwa mukaaga tuba tugenda mu budget egenda okutambuza eggwanga omwaka oguba guddako. Katugenda kusoma ya 2025 mu gw'omukaaga guno ogw'omukaaga nga tuvudde wano mu gw'okuna ogw'omukaaga. Kakati nti ekyaweesa ababaka ba Parliament ssente kwe kubeera nga mwami Museveni yabalabanga bayala enjala ebaluma naga tetusobola kusoma budget nga bano bayala. Kakati mu buyala bwabwe tusooke tubookyeyo 10 tugenda okusoma budget nga basanyufu. Kale n'owulidde ensonga ezo otegedde lwaki ababaka baafuna 10 bayala baavu tebalina ssente ne basooka bababugulizaayo awo n'obukadde 10 babaka baffe be batukiikirira
bebo betwasindika teziriko accountability teziriko nti bazewoze bagenda zizza wabula mutwale mweyagale mwenazeeko ennaku ababaka tugenda okujja mu budget nga muli basanyufu kakitegeeza ki kitegeeza zino sente za bintu bisatu ekisooka za kuyisa etteeka ly'emmwanyi ekyokubiri za kuyisa etteeka erya UPDF Act ekyokusatu mu budget gye bagenda okubeera nga batusomera ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ogenda kusanga nga mwami Museveni ayisizaamu ssente ze ng'omuntu n'ez'ebikampuni bino biroko byani ebitalina makulu bagenda biyisiza ssente kakati gwe omubaka ogeza oyimirire nga wali obukadde 10 ogambe mbu ezo tezigendayo kitegeeza mwami Museveni ayina ekibalo ky'ayina mu budget ayina ssente z'ayagala okuyisa kakati abandi badde bakubajjejjere bw'abookezaayo 10 mbumpimpi mwami Museveni akubye ebinyonyi 3 n'ejjinja limu obukadde 10 bwamuyambako etteeka ly'emmwanyi bumuyambyeko ne ku tteeka lya UPDF erya kooti y'amagye ate era obukadde 10 bujjidde mu kiseera kye kimu ekya budget ekitegeeza mwami Museveni alina ne kyayagala mu budget okusinziira ku byona omukyala mwami Museveni alina kyayagala mu budget era bagenda yisizaamu ensimbi nga babaka tebajja kaayana omukyala akugambye nti waliwo baazigana ku lwabwe abaazigana tubeebaza mwebale butatunda mitwe gyammwe mwebale butabeera ngege ya duda nga kungulu tulaba omutwe naye nga munda muwunya so mwebale butatunda myoyo gyammwe okitegedde naye mwe abagitunda kale Katonda abalamuze kisa twasigala tukolima bannayuganda kale byebyo njagala kubeera nga naawe onvaawo bwemanga nkugjeewo njagala kutwala eri omuvubuka ono era naye tumuwulirize ffenna omuvubuka ono tusooke tuwulirize ebigambo bye omuganda wano owulirizaawo nnyo wakulu n'okusinga ky'olowooza katugende okay kabaka wa Buganda si oyo wamwe gwe mutukuba simanyi mutebi byebiki ebyo kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni Jalukunganya Lwino president w'eggwanga yes ye kabaka wa Uganda ye kabaka wa Buganda ye kabaka wa mawanga gonna next to God omumanyi temuddamu tukuba oyo gundi simanyi mutebi wamwe ayi chuchu bene byebiki ebyo ngasi temuddamu murakabarkenda mwe kasasiro lwaki mutuleka ne tunywa walaji waffe mu mirembe amawanga amalala galina obwakabaka nitegalekaana mmwe olowooza bo tebaliyo lwaki tebalekaana President Museveni ye kabaka wa Buganda era bw'asalawo nti kati obwakabaka buyimirira mbagirawo oyo gwe mwita kabaka bamwe nagenda kubuwaŋŋanguse mutugjeeko amalala mutuleke twenywera owalagi waffe mwenna muli awo annaye okay kakati tulabe ne kano akatambi akalala kano kakatikkiro wa Buganda njagala ne kano nako tukalabe then tujje tulabe kyekiddako tonyiiga njagala osooka owulirize nina ensonga lwaki nange nzize njogere ku mboozi eno obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwami mu bintu ebiwerako ekyamazima
naye ate muwulire kino obufuzi bw'NRM businga obwa Obote n'obw'Amin atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga mu Uganda nga twegeraageranya ku mulembe gwa Amin oba ogwa Obote banne mubadde mutya tetusaana kugeraageranya Uganda ya leero ku mirembe gyalimu kakica era njagala kibuuliramu abavubuka mwagala nnyo ebyobufuzi naye omutawaana temuwaayo obudde kulowooza bintu ne mubigenda mu busomyo mubikomya kungulu bw'onyiiga ng'ojuliza Obote bw'onyiiga ng'ojuliza Amin lowooza ogende ekindi okituuke ku kibondo ku ntobo akotya tusaana okwegeraageranya kwabo betwegomba so si kubajeganga Amin oba Obote. Ebyo bye bigambo bya Katikkiro wa Buganda kansubira nti obiwulidde then bitwale obizeeyo ku by'omuvubuka oli byasoose okwogera nzikiriza ne kana katambi nako tukalabe lumu nzikiriza nako tukalabe lumu then tuveeyo tusobole okubeera nga tweyongerayo. Kale ye ndi munyarwanda kale ogenda kunkola ki? Ndi munnarwanda ndi Uganda ndi mu Buganda neeyagala ogenda kunkola kikasasiro toyina bana y'Abaganda mwalemwa mukkirize mwalemwa muli bafeeriya teri kumwayinza kukulembera muntu teri kumwayina magezi batono nnyo abalina ku magezi batono beba batono tono ku 10 kuliko nga 2 80% temutegeera abatono nnyo beba bakolagana ne government ne batwala eggwanga mu maaso abasurusuru ebiwumba tutu yemmwe abagamba nti government eriko tena kyekuyambi ng'okimanyi bulungi tiwatunda n'ettaka lya kitaawo n'oliguza abannarwanda oba abawesterna saawa eno olowooza nti obukulembeze bwe bannaakyuka ngenda kweddiza ettaka watunda lyakikoma nnyoko muli bafeeriya mukkiriza Abaganda mwalemwa tetugenda kiddamu mwalemwa yensonga bakina bagambye Obuganda tebulina kiddako n'oyo kabaka wammwe gwe muyita kabaka wammwe kabaka wa Uganda kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga lino ate bw'anaavaawo nga tuleetera muhoozi nze kati nafuuka dda na wa Western na wa Central nafuuka dda wa Central kati era kati Abaganda tugenda bakyusa mpola mpola badde mu Banyarwanda mugenda fuuka Abanyarwanda in fact era kati tugenda crashinga bano Abaganda abaddala kati tuleetewo ffe era kati nze neddera Lugave akabbiro maleere era omubala gwaffe gugamba Lwandugwa Lwakatende Lwabirya Lwawoza Serukulu Lengejja simanyi Lunangwira bompa akawalaako ng'ebbanja liwedde nze ndi muzzukulu wa Katende era kati Abannarwanda kati be Baganda sidamu kulaba muntu wa nnyindo nnene nga weeyita Muganda. Buganda yakyuka Buganda yaffe ai Yoweri Kaguta Museveni wangala chuchu wangala magulu nyondo kale ye kakati gwe anyize oyina eddembe ly'okunyiiga nawe atanyize ng'oyagala okuwuliriza ate nkwagadde nnyo anyize n'ova ku vidiyo ddembe lyo neggwe ayagala okumanya bino bibyo ekisooka bw'oba owulidde ebigambo bya Katikkiro akugambye nti abavubuka baka temwagala kunoonyereza n'okumanya mwakuvaako tetusobola kwegeraageranya ku mirembe giri egy'abajega guno gwe mulembe omulungi omulembe guno obwakabaka butyoboddwa bulinyiriddwa buyitiddwako bukoleddwa buli kikolobero ate bwe gutuuse ku mulembe gwa Katikkiro Mayiga ne gubula asala omulembe gw'abali b'ensimbi omulembe gw'abakozi b'ensimbi
omulembe gw'abakusi b'embuto nenga bakola mu lubiri emmengo batukoze bubi nnyo. Olwaleero oyinza okuyimirira nga tokyawulira na kitiibwa kiri omuganda kye yabanga nakyo, naye ng'abasinze okuleetera embeera eno okubeerawo beba abandibadde bagiziyiza. Nti bw'otunulya Katikkiro wa Buganda ebifaananyi byali mu kusiigira eggwanga bafulu figures example zaatuwa. Bwe muvaayo abaana ba Buganda abakyalina ensa ne mubaako kye mwemulugunya, awo mwe muli babi. Fulu figure ye mulungi. Abantu batyobodde obwakabaka bwa Buganda, naye nga kino kyonna tutuusewo kitya mwoyo gwa kulya. Ngenda bbawo example ku ggwanga erya South Africa. Njagala tusooke tuwulire akatambi kano. Waliwo eyavuddeyo ne yeetonda ku lw'ebigambo byono, olw'ebigambo ebyono bye yayogedde, kati ono yavuddeyo n'abyetonda. Ono ye Frank Abaho. Njagala tusooke tuwulirize ebigambo bye. Eno ensonga nnenemu. Amannya n'eddoboozi Frank Abaho, president wa TikToker nga bulijjo, abamu si bonna. So guys, nze kukola video eno nga nsaba kwetondera Abaganda omwami oyo gwentadde awo be yavumye n'okwetondera Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Ndi wano okwetonda behalf of Banyankole and Banyarwanda. Mwami oyo bwe yadde avuma Abaganda oba nga avoora Kabaka wa Buganda yagambye awagira NRM Munyarwanda Munyankole sort of. So I'm here to apologize behalf of Banyankole and Banyarwanda. Video eno njagala mugitaginga ebitongole bya government ebyenjawulo. Mutuyambe amaanyi ge mwakola nga mukwata pressure ne madbala mukwatemu omwami ono. Mfunye Abanyankole bangi bali mu inbox yange bakaaba because of that guy. Mfunye Abaganda bangi bali mu inbox yange bakaaba because of that. Okay, tetugenda wala nnyo n'ebigambo bya Frank Abaho. Naye Frank Abaho avuddeyo ne yeetonda ku bigambo by'omuvubuka ono. Naye bya Frank Abaho tuwulire Katikkiro era. Nsaba ompe obudde owulirize. Katuwulirize era Katikkiro wa Buganda. Then tujje tusimbule lumu nga tumanyi kye tusimbulirako. Ye Katikkiro Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga. Bigambo bikaddemu byendeese naye tubiwulirize. Bamumenya amagumba nenvayo nengamba lwaki mumenya Bobi Wine amagumba, lwaki mumubongola amannyo. Ekyo nakola bubi oba nakola bulungi. President nyino musisinkana era nja kwongera omusisinkana. Ekyo kikakasiza. Nja kwongera omusisinkana. Buli okyetaagisa nja kumusisinkana. Kubanga emirimu gyange gimukwatako. Yabaffe gwe oba towagira president oba omuwagira. Nze bwe musisinkana gwe kikukyusaako ki? Ndowooza n'enteekateeka yo. Atawagira president nze okumusinkana kimusikyusaako ki? Bwe musisinkana ne kwata omukono omulonde mu kalulu. Ayagala okulonda Besigye oba Bobi Wine. Bwe nsisinkana president mugaana okubalonda bano. Nze nkuba akalulu akabukadde 10 obuli mu Buganda. Bayamulugunya nti bwe omusisinkana you a great influence oli mu influencinga nnyo mu abakule. Ye Katikkiro wa Buganda. Mubimu ku bigambo Katikkiro byayogera gye buvuddeko yawa aba NRM amagezi ng'abagamba bw'ati. N'abagamba nti bwe muba mwagala Abaganda babaagale, mwe mwagale Kabaka. Ekitegeeza nti Obuganda babukozesa bo we bawulira nga bafuna. Naye bwe wajja we batafunira nga bagamba Obuganda tebabutabiikiriza mu byabufuzi. Fe Obuganda tetubutabiikiriza mu byabufuzi. Ne kasita wabeerawo ebyenfuna bakulagirira n'engeri bannabyabufuzi gye mulina okufunamu attention ya Buganda ne Kabaka.
Katikkiro wa Buganda yennyini Charles Peter Mayiga yavaayo n'atugamba nti Obwakabaka bukulu nnyo mu by'obufuzi bya Uganda kyokka tebuli mu byabufuzi. Njagala kuddayo tufune ebigambo bino wammanga tubifune nabyo tuveeyo. Ensonga njagala gikwata kannabwala ate mpola mpola then tusobole okubeera nga tugitegeera. Tuba tulina ekintu ky'omuntu kyonna kye twanyaga obanga waliwo abantu abajja mu Buganda nga tubasibidde muno nti tubaganye okuddayo gye baava nga kyekituwalanya okutandika n'okutunyaga emisana tuko nga tuwulira nga tulaba. Mukama wange baagala kutujjamize. Obwakabaka tetubeerangako batiitiizi era tebalowooza nti okusirika tusirikidde mu bunafu. Tetusobola kubeera nga ffe twasooka okubatizibwa, nga ffe twasooka okusiramuka, nga ffe twabuulira abantu enjiri okutegeera Katonda, nga ffe twasooka okwaniriza omuzungu wano, nga ne Kabaka waffe yasooka okubeera pulezidenti wa Uganda. Ne balowooza nti tuli batiitiizi. Katuddeyo nga tusinziira ku bigambo ebyo. Bw'oba otunula Obwakabaka bwa Buganda bwe bwakkirizaana Abazungu okujja okuleeta okusoma, okuwandiika, Abaganda Uganda nga tennafuna bwetwaze oba independence basooka kuwa Buganda, Uganda neddako. Ekitegeeza nti Buganda nkulu nnyo mu nsonga ya Uganda. Mu ngeri y'emu njagala kujjukiza nti president eyasookera ddala yali Kabaka wa Buganda, ye first president wa Uganda. Kakati Abanyarwanda okujja mu Uganda batuukireyo mu nkola eyo ne babagobaganya ne bajja Buganda nebabudamya nebabudamya naye nga Sserwajja Okoota bwe tumulaba ng'atandise okkira nnyinimu entannama. Ssaabasajja Kabaka akubiriza abantu obutatunda ttaka. Katikkiro wa Buganda agamba tunda ettaka olye ku nsimbi yo. Tunda ettaka olye ku nsimbi yo. N'otandika okubuuza Katikkiro ani gwakolera. Nereka tuddeyo tutunuulire Buganda wa weeyinza okwolekera. Abaffe mumanyi South Africa. Jo nabadde ndaba programu ku YouTube ya YouTube amanyiddwa nga Wulira. Wulira yakyazizza omwami omu. Omwami omu y'omu ku abo abaasibwa mu myaka egiyise ne Nelson Mandela. Wabula omwami oli bw'aba akunnyonnyola akusiigira ekifaananyi nti Nelson Mandela byonna bye yateesa ayinza okuba tewali kyeyateeseza bannansi ba South Africa. Yatuuka ekiseera n'ateeseza eddembe lye. Yatuuka ekiseera n'atunuulira ebintu ebinafu n'aleka ebintu eby'enkizo. Nabadde sikkiriziganyiza na mwami oli ne natuuse ne mmala ne mbaako ate kyentegeera. Bwe yakuwanye n'agamba nti tunuulira aba South Africa, totunuulira bantu bazze mu South Africa, tunuulira aba South Africa. Ombuulire mu South Africa ki ayina bizinensi ennene mu South Africa. Tunuulira aba South Africa bennyini bannansi emirimu gye bakola. Nagamba gwe tunuulira aba South Africa ani gw'omanyi ayina ekkolero eddene mu South Africa. Mbutuufu aba South Africa baavu, bannansi baavu ebitagambika. Ogenda okwesanga nga institution zonna nnenenene n'emirimu eminene bagwira be bagirina. Kati bw'obanga werwanirira eddembe ly'aba South Africa naye nga mu nsi eyaabwe be basinga obwavu, tuyinza okubeera ng'ensonga
omukulu kye yataasa kyali kimu kitta abantu ekyo nakyo kyebazibwa mu Uganda leero tutunula ne tusiriikirira n'ogamba naye kiki ekiyinza okutuukawo oluvannyuma lwa bino ebiri mu kukolebwa ettaka litwaliddwa balala Odreke Lwabogo mukoddomi wa mwami Museveni yamala ddo tuwumbawumbira ono omuvubuka kyayogera tabyerogootanya bino bituufu ate era bye baagala Buganda efune byayogera tali mu byerogootanya Odreke Lwabogo yatugamba mu katambi akafuluma ayagala bo be baba ba king bakazi baabwe ba queen abaana baabwe babeera abalangira abalenzi abawala babeera abambejja bigambo bye ekitegeeza nti mwe abasigadde abalina obwakabaka mmwe mugenda kufuuka momboze mugenda kufuuka gasiya bagenda banafuya bagenda bakkakanya ku ttaka musigale nga temulina makulu bw'obiwulira bino Katikkira kugamba mutunde ettaka kabaka gatolitunda omuvubuka bw'abadde akugaaga muli basiru okitegedde muli basiru kamera eri evuddeko muli basiru bigambo bya muvubuka ye byatugamba Abaganda tuli basiru era ensonga gyasinze okusimbako essira ennyo lwaki tuli basiru tutunda ettaka Katikkira kugamba litunde olye ku ssente omutuufu yaani era ekituufu kyeki awo nze naawe bino mbikulekedde wabula nga mbikulekera abantu ba Buganda muliddemu abaana ba Buganda enkwe ensonga njagala kubeera nga ngivaako ngiteeke ebbali bwemanga ngiwummuza ebbali nzikirize ate mukwano gwange nsobole okubeera nga nkuwa akatambi kano omwami ono gwolengera ku screen musajja musirikale jagala kubeera nga mukuwa ku screen wano osobole okubeera nga omulaba okay katono nnyo terezeemu wano omwami gwolaba ku screen yaawo musajja musirikale wabula yavudde mu bulamu bw'ensi eno yavudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ensonga tennaba kutegeerekeka lwaki yejje mu bulamu bw'ensi eno ensonga tennategeerekeka lwaki omwami ono yejje mu bulamu bw'ensi eno jagala kumukuteera wano osobole okubeera nga omulaba bulungi nnyo then tulyoke tugende mu maaso okusinziira ku mukulu oyo gye buvuddeko yalabikirako mu katambi ng'akwatiddwa yakuba mukyala we oba eyali mukazi we yamukuba amasasi 6 naye n'atamutta omukulu ono kigambibwa nti abadde n'ebizibu mu famire era oluvannyuma lw'okuba mukazi w'amasasi omukulu ono yakwatibwa n'aggyibwa mu poliisi n'awummuzibwa era n'asibwa jagala kufuulira full details wano okusinziira ku Hassan Kasinje bagamba nti omusirikale ono yasuspendingibwa ebbanga eriiso oluvannyuma lw'okuba mukazi w'emirundi 6 incident eno omusajja ono yakwatibwa bwe yakwatibwa n'asibibwa n'atwalibwa ku alimanda eruzira maximum prison oluvannyuma n'aliriizingibwa ku bail n'aggyibwayo ku bail omwami ono muyita omuvubuka nno omukulu ono yasangiddwa mu septic tanka nga yeetaddemu omuguwa ne yetta yasangiddwa nga yeetadde ogwakabugu mu bulago ne yetta abadde amaze ebbanga ng'aggiddwa mu poliisi okusinziira ku mwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Lutomo Kishoko Lushoke agamba nti
okunoonyereza kukyagenda mu maaso ku nfa y'ono nga poliisi tegenda kuvayo egavumenti ddala kituufu yakomintinze suicide oba yesse bakyagenda mu maaso n'okubeera nga banoonyereza ki ekyamuviiriddeko okufa okategedde naye nga yali w'amaanyi era nga yali regional police commander mulamba kakati ebizibu tebimanya ennyumba ono yeyakkirizanga abantu mujjeeyo emmundu baziyita bati amale mu amale mujjeeyo mugende ku operation yafudde tebamukubye na ssasi yeetuze yekka nga terina amutaddeko ngalo so bino eno y'ensi so omukulu oyo ku screen mbadde ntunuulira obubaka omukulu amanyiddwa nga Hassan Kasinje bw'atadde ku mukutu gwo gwa X agambye whatever could have happened you were a good officer Julius. May God forgive you for things that didn't go right in your life on earth. Agamba nti kyonna ekyatuuseewo wali ofiisa mulungi Mukama Katonda akusonyiwe byonna ebyakusobako ku nsi kuno. So ofiisa yagenze tebamukubye essasi naye nga bakubanga abantu kibooko ngano bye bakuba tebalina muntu kakati teri muntu yamutaddeko ngalo kufa kwamusanze kutyo. So mawulire mabi eri ofiisa okubeera nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno but Kama Katonda abakuumi mubeere bulungi mweraba tusinkane mu mboozi endala atakuumira mpeera njagala abankuumire tusinkane nate omulundi omulala sikyo mwena kye mugamba yabba tumire enkya musooke muve mu